Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ku mukutu ogwa Red Zone TV kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe naawe atana subscribinga nga bulijjo nnyongera okubeera nga nkujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obere nga tomisinga nsonga yonna. Ensonga eno gye nkuleetedde ya nsonga ya ddiini Lubowa Ssaava nga kirabika ebibye si birungi nga kirabika gimuwonyedde wetwogerera gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ensonga gye ngenda okuwa eya ddiini Lubowa Ssaava bye bino byennyini bye tuzze twogerako, bye bino byennyini bye twakedde okwogerako amawulire ago nagakuwadde nga ngezaako okukulaga nti ddiini Lubowa Ssaava alabika mu njogera ye psychologically, physically and mentally ddiini Lubowa Ssaava alabika talina bujulizi. Kati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala kutegeeza nti we buwungeeredde olunaku olwaleero ng'ensonga etandise okubeera nga bimukyukira ddiini Lubowa Ssaava era we twogerera nga kirabika ebibye si birungi yadde akatono. Leader of Opposition Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi avuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ogwa Twitter n'ategeeza ku nsonga eno. Empapula zino zaasiibye zitambula, saayagadde kwanguwa kuteekayo nsonga eno, saayagadde kwanguwa gipapira ne ngamba kansooke njiwa obudde. Era nga bw'omanyi wano ku Red Zone TV olumu tutera munnayo okukola ensonga mu ngeri eyo. Joel Ssenyonyi nga tannaba kubanga ayogera ku nsonga eno twasazeewo tulindeko okubeera nga tugireeta wabula obujulizi bugenza ovaayo nga ddiini Lubowa Ssaava alabika talina bujulizi. Njagala okuba nga nkutegeeza Joel Ssenyonyi Basekezi ngenda nakuddamu nkuwe ku profile z'abantu bano bombi, Joel Ssenyonyi ne ddiini Lubowa Ssaava nga kirabika ddiini Lubowa Ssaava essaawa yonna yandiwunzika nga ali mabega wa mitayimbwa singa bino bitambula nga bwe bitambula essaawa eno yennyini. Nga sinaba kubanga ngenda mu nsonga ezo njagala nsooke nkuwe ku bubaka obwa Joel Ssenyonyi Leader of Opposition bwaweereza Ssaabasajja Kabaka, obubaka obw'amazaalibwa okubanga nabwo mbufunyeeko kopi kambukuwe mu katambi kano then nzije mbeere nga nkwongerayo mpolampola. Ntwala mukisa guno okuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku matikkira aga-31 ng'atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe. Tumwebaza kubanga atulamudde bulungi era atulambise bulungi. Yatukuutira obutabongoota era tujja kujjayo n'ab'omubuto okutuukiriza ekiragiro kyekyo. Tusaba Omukama amuwe obulamu obulungi. Wangaala ayibeene. Red Zone TV kwoli abubaka bwa mazikira aga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa-31 Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi bwawadde ndowooza obufunye bulungi nnyo. Kakati njagala kubanga nkuwa ate ensonga yennyini gye njagala okubanga ate tugenda mu gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Joel Ssenyonyi emabegako awo bwe yavaayo n'aleeta obujulizi ku ngeri za ssente, engeri gy'azze azisaasaanyamu naddala ku ssente ddiini Lubowa Ssaava ze yajja n'abuukira kuba nakugambye yasooka n'ayogera ate ku ssente eza 1.7 billion Uganda shillings eza Uganda Airlines, wabula ate oluvannyuma ate n'akyuka n'adda ate ku ssente eza trip okugenda e Kenya. Ddiini Lubowa Ssaava kati we twogerera embeera erabika etandise omuva mu mikono. Empapula zino zenkulaze zaasiibye zitambula okuviira ddala amakya g'olunaku olwaleero. Empapula ziri 3 nga bw'oziraba. Empapula ezo ebiri mu mpapula ezo kwewozaako okwa ddiini Lubowa Ssaava. Prosesi ya kooti nga bw'ekola njagala nkusomereko ku paragraph oba ekiba mu Luganda. Paragraph kyekiba, abaakola Oluganda mbimanyi. Paragraph ey'omusanvu oba ekiba eky'omusanvu nga ddiini Lubowa Ssaava yeewozaako ku bigambo bye yayogera ku Joel Ssenyonyi. Simanyi oba we naazuumingamu wano kinaaba kirabika bulungi nnyo kino kyolaba wansi ekiri mu highlight. Ekiba eky'omusanvu oba paragraph ey'omusanvu eyolesezza ekiri emabega wa ddiini Lubowa Ssaava era n'abali emabega wa ddiini Lubowa Ssaava kye kisinza okubajja enviiri ku mutwe. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Prosesi ya kooti nga bw'ekola kankuzeeko ko emabega. Omuwaabi nti Joel Ssenyonyi ng'ayise mu balooya be bannamateeka abo aba SEG advocates bano abakola omusango mu kooti okuloopa ddiini Lubowa Ssaava okwogera kalebule ku Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi. Omuwaabi bw'amala okuteeka omusango mu kooti waliwo kye bayita okusaavinga omuwawaabirwa. Okusaavinga omuwawaabirwa kwe kwata kopi ey'omusango gw'otadde mu kooti
nojja omuwawaabirwa n'omuwaako kopi n'okumutegeeza officially nti ssebo nkuloopye era omusango mu kkooti gyeguli gwatudde dda. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala okutegeeza nti Ssenyonyi kino yakikola era Dean Lubowa Sava yavaayo najja n'ategeeza ensi ti ekyamazima abasajja bansaavinze era ekipapula kino nkifunye ye yennyini yakyogera ti ekipapula nkifunye ekiraga nti omusango gye guli mu kkooti era zaawera ti omusango guno saagala guveeyo njagala tuweere ennembe paka gye binaggwera. Bloggers bannamawulire ne politicians ab'enjawulo mu ggwanga lya Uganda bavuddengayo nga bagezaako okulambulula ensonga eno era nga balaga Dean Lubowa Sava kino nno kyewawalampye gulabika mwera mannyo. Kakati Dean Lubowa Sava we baamala omusaavinga nakkiriza nti bamusaavinze mu prosesi ya kkooti nga bwekola ng'era bwe nkugambye aba alina okuteekayo statement of defense bwe mbaserabidde nga bwe bakiyita kwegamba okwewozaako kwe era ze empapula ezo zenkulaze kati mu kwewozaako kwa Dean Lubowa Sava kujje bannayuganda enviri ku mutwe naddala abo ababadde mabegawe era ababadde bagamba nti tukwatire Ssenyonyi oyo tuli mabegawo mutukwatireko omusajja atufuukidde ekizibu. Njagala okutegeeza ababadde mabega wa Dean Lubowa Sava bonna we twogerera nga kati gaba buguma kubanga paragraph ey'omusanvu oba ekiba eky'omusanvu kirabika nga kireese bugumu era nga kireetedde Dean Lubowa Sava okubeera nga empale zitandise omukankana n'okubeera nga abali mabega we batandise okuba nga tebakyabitegeera bagamba omusajja atukoze atya. Gye binaggwera wandiwulira nga Dean Lubowa Sava atandise okwetonda kubanga njagala okutegeeza mu kiba kino eky'omusanvu ebigambo bya Dean Lubowa Sava mu kwewozaako kwe ayina paragraph y'omusanvu byataddemu ekyamazima nga bimuteeka mu mbeera ey'okuba nga alinga eyeetonda. Oli ku mukutu gwa Red Zone TV njagala kusomera mu bigambo bino mbikuvuunulire nkulage Dean Lubowa Sava yabadde ategeeza ki. In fact ngenda kusomera paragraphs 2 ey'omukaaga n'ey'omusanvu oba ebiba 2 eky'omukaaga n'ekyomusanvu. Kamala okunywa ku lwendo lw'otuzzi nzije nkuteeke mu nsonga eno ya Dean Lubowa Sava. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo atambula naffe kakati njagala ate kubanga nkuteeta mu nsonga direct eya Dean Lubowa Sava. Ekiwandiiko kino kinene ddala era kitandikira ddala eri waggulu nga kirina n'omutwe gyenjagala okubanga nkuyitirayitiramu omutwe nga gugamba The Republic of Uganda in the High Court of Uganda at Kampala Civil Division, Civil Suit number 0273 of 2024. Right Honorable Joel Ssenyonyi Basekezi, plaintiff, ye muwaabi, versus Dean Lubowa Sava, defendant, ono ye muwawaabirwa. Written statement of defense, Dean Lubowa Sava. Written statement of defense. Okuwandiika mu butongole okwa Dean Lubowa Sava nga yeewozaako mulimu no ne byeyegaanye gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Nkugambye ngenda kuyitiramu mpola era ngenda kusomera ekiba oba paragraph ey'omusanvu oluvannyuma ngenda nakwongera ku byafaayo by'abantu bano bombi ebibakwatako otegeere biyinza kuba nga bivawa. Nakugambye Dean Lubowa Sava baakolanga ne Joel Ssenyonyi ku mukutu ogwa NTV wabula we baavaayo Joel Ssenyonyi yafuuka mubaka mu parliament. Oluvannyuma lw'okufuuka omubaka mu parliament n'afuuka chairperson w'akakiiko ka Kosase. Olwava mu kakiiko ka Kosase n'afuukirawo leader of opposition ate nga mu ngeri y'emu omusajja ye spokesperson w'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati n'owuliriza Dean Lubowa Sava oluvannyuma lwa Joel Ssenyonyi okuyita bannamateeka abe n'amutwala mu kkooti okwewozaako kwa Dean Lubowa Sava okweraliikiriza abali emabega we kuwulire. Ku paragraph ey'omukaaga oba ekiba eky'omukaaga yagambye bw'ati the defendant further a verse and contains that he did not make any untrue statement about the plaintiff that injured his reputation, exposed him to hatred, contempt or ridicule, which tended to lower him in the esteem of right thinking
members of the society, or which tends to make them shun or avoid him. Nti nze nga Dean Lubowa Wassava omuwawaabirwa siina statement yonna gye nakola nga ngenderera kutattana linnya lya Joel Ssennyonyi. Saakola statement zino nga ngenderera okumuswaza oba okumulabisa eri abantu be, abawagizi be, oba oliawo n'emirimu gye ne mu kibiina kye kyalimu nga spokesperson, era nga ekibiina kino kye kyamulonda ku bwa leader of opposition, era nga kyekibiina kimu kye kyamulonda ku bwa chairperson Kosasi. Kakati eyo statement yemu, paragraph ey'omukaaga oba ekiba eky'omukaaga. Paragraph ey'omusanvu mu Luganda kye bayita ekiba eky'omusanvu, eno gy'olaba eri mu highlight eyo yetandise okuba nga eteeka abasajja ku bunkenke. Bempulidde nga mugamba ti Mathias Mpuuga, Speaker Anita Amongo n'abantu abalala mbu be bali emabega wa Dean Lubowa Wassava. Kati nno baba nga ddala be bali emabega wa Dean Lubowa Wassava, njagala okutegeeza gaatandise dda okuba buguma, kubanga omusajja statement gy'akoze mu paragraph ey'omusanvu erabika nga emazeemu eggobe mu kibya, era etandise okubeera liikiriza. Wuliriza, agamba that if at all the defendant made any statements about the plaintiff, then they must have not been statements of fact but just mere comments. Nti bwe kiba nga nze Dean Lubowa Wassava ekyamazima nga nina statement ze nakola ku muwaabi Joel Ssennyonyi, ekyamazima kitegeeza statement ezo nazikola nga si facts. Facts ge gandibadde ng'obujulizi oba amazima. Saakola statement ezo oba nazikola nga siina bujulizi, wabula mere comments, nali njogeramu bwogezi. Dean Lubowa Wassava n'amaanyi gonna g'ayogeza, bw'amuwulira nga agogeza n'osoma ne ku statement zino osobola okutegeera ensonga wa weyinza okuba nga weetuuse gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Ate na subscribe nga kikole oleme kumisinganga nsonga nga zino. Kakati nno nkyakutwala, wulira. Agamba nti bwe mba nina statement ze nakola ekyamazima saazikola nti nina obujulizi, saazikola nti bya ddala, wabula nali njogeramu bwogezi, mere comments, an expression of an opinion rather than an assertion of fact. Kati wulira no statement kyetegeeza, an expression of an opinion rather than an assertion of fact. Nti statement ze nakola ku Joel Ssennyonyi Basekezi yali ndowooza yange, kyekiri kye nakugambye nti wano wandibaawo olutalo oluvannyuma lw'okubeera nti bano abantu ababiri baakoleranga ku NTV era baali ku level y'emu, wabula bwe bannyuka buli omu gye yannyukira omu yakikuba omu ne bigaana, ate ng'omu ebyagaana ate mukuluko okusinga ne ku yakikuba. Olowooza wano statement yange si weeviirayo, kubanga agamba nti statement ze nakola zaali ndowooza zange, an expression of an opinion, zaali ndowooza rather than an assertion of fact, zaali ndowooza so si bujulizi, era tebwali bujulizi, fact tegaali mazima, zaali ndowooza zange. Kitegeeza Dean Lubowa Wassava ye alowooza Joel Ssennyonyi yali enguzi, era nti yali ayogeramu bwogezi, mere comments but not statements of fact. Si statement za mazima era tezirina bujulizi, wabula nali njogeramu bwogezi. The comment was fair and the matter commented about was in public interest. Comment ze nakola ekyamazima zaali mu public interest. Wano abanga ategeeza ti abantu baali babyagala ate era nga babyogera, nange nenzija nenyongerezaako nga Dean Lubowa Wassava, wabula saayina bujulizi, nali njogeramu bwogezi. Kati nno wano wenkugambidde ti statement yange eri wano weeviirayo gwampuliriza, naye nkugambye era ngenda kukuzaako k'emabega nti abantu bano baakola bombi ku NTV. Bwe baava ku NTV, omu yafuuka mubaka wa parliament, omulala yafuuka freelancer, munnamawulire atalina mulimu, era omu n'afuuka chairperson w'akakiiko ka Kosase, omulala ng'akyali freelancer, munnamawulire atalina mulimu. Omu n'afuuka spokesperson w'ekibiina ekiramba ekisinga amaanyi mu ggwanga erya Uganda, omulala ng'akyali munnamawulire freelancer, munnamawulire atalina mulimu. Omulala n'addamu n'afuuka chairperson w'akakiiko ka Kosase ng'oli akyali freelancer. Ono bava kwa kakiiko ako n'afuuka leader of opposition ng'oli akyali freelancer.
jjukira nkugambye baava bonna ku mukutu ogwa NTV. Olowooza entabo eyinza kubanga evaawa? Ekyokubiri, omu mukulu ku munne kyokka omuto ye yakikuba, ye yafuuka ebifo byonna bye nkugambye. Wano nno kindeeta okuzzaayo ku profile z'abantu bano. Nakugambye omu alina emyaka 41, omulala alina emyaka 38. Joel Ssenyonyi Basekezi alina emyaka 38 olw'ensonga nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi gwa Desemba mwaka gwa 1986. Musajja munnamawulire, munnabyabufuzi, ate era nga munnamateeka, mubaka mu Parliament akiikira abantu ba Nakawa West mu kibuga Kampala, ye leader of opposition aliko essaawa zino zennyini era ayogeza abantu obwama. Yalondebwa ekibiina kya National Unity Platform ekikulemberwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Musajja mufumbo awedde emirimu officially nga mukyala we bamuyita Fabrice Nagawa Ssenyonyi. Bafumbiriganwa mwaka gwali gwa 2022. Balina abaana baabwe babiri. Eyo ya profile entonotono ekwata ku Joel Ssenyonyi ku myaka gya 37, in fact giri 37, tannaweza 38 kubanga mu Desemba lwagenda okuweza emyaka 38. Kati wuliriza. Omulala bamuyita Ddiini Lubowa Saava eyazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gwa mukaaga mwaka gwa 1983 mu kibuga Kampala. Bano bombi baakolako ku mukutu gwa NTV nga bannamawulire, omu nga musasi, omu nga musomi. Era bwe nkugambye gye baava ne bajja ensi n'ebagabana, buli omu n'agenda mu mulimu gwe yagendamu, era ebivudde mu mbeera eyo bye bino bye ndiko kati essaawa eno, bye bino by'owulira gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Wabula oba tonna subscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata ku kade aka notification obeere nga ate tomisinga nsonga yonna. Mu njogera ennyangu, Ddiini Lubowa Saava kirabika nga ebibye si birungi kaweddemu. Document eno gye twogerako, Ddiini Lubowa Saava gye yataddeyo nga statement of defense, official written statement of defense. Ddiini Lubowa Saava yagiwandiika ennaku z'omwezi zaali nga 24 omwezi ogw'omusanvu guno gwennyini gwe tuli mu kumalako, ennaku z'omwezi 24 gwa musanvu 2024, nassaako n'omukono balooya be. Kooti n'egirisiivinga ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omusanvu 2024, era ne bassaako omukono Deputy Registrar. Drawn and filed by M.S. Araka and the company advocates. Bano nno be balooya ba Ddiini Lubowa Saava. M.S. Araka and the company advocates. Plot 103 Coral Crescent, Lower Colorado Terrace, PO Box 71628 Kampala. Ne bafayiringa statement of defense, written statement of defense. Joel Ssenyonyi Right Honorable Plaintiff versus Ddiini Lubowa Saava defendant. Eyo nno gwe musango oguyina civil suit number 0273 of 2024. The Republic of Uganda and the High Court of Uganda at Kampala Civil Division. Embeera bwete weyimiridde gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Embeera zino nga tezinaba kubanga ate zitambulira ddala, ebintu bino nga tebinnatuuka eno, Ddiini Lubowa Saava abadde awulikika ng'ayogeza amaanyi, n'atuuka n'okweraliikiriza abamu naddala abali mu nkambi eya Joel Ssenyonyi Basekezi. Wabula njagala okutegeeza nti ate abali ku nkambi eya Ddiini Lubowa Saava bwe buwungeredde olunaku olwaleero, ng'ekyamazima kirabika nga bitandise okubatuulamu, ensonga zitandise okukyuka, era bwe bitambula bwe bityo wandiwulira nga Ddiini Lubowa Saava awunzise ali mabega wa mitayimbwa. Mukutu gwa Red Zone TV, bw'oba tonna subscribe nga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe tubeere nga ate tutambula ffenna. Nga sinava wano njagala nkujjukize ku Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gendako enjeru ku luguudo olugenda e Jinja omusisinkane abeere nga kukwasaganyiza ku bizibu eby'enjawulo ebikutawaanya. Bw'obanga oyagala genda bweru wa ggwanga ebintu tebitambula mutuukirire, bw'obanga oyina embeera etatambula bulungi mu nsonga z'amaka mutuukirire, ne bw'oba tosobola kutindigga lugendo lugenda njeru nga oba oli bweru wa ggwanga oba oli mu Uganda naye ng'oli mu bitundu byewala, akutegeeza nti musange ku WhatsApp ennamba eri 0753 85 64, embeera ate mujja kuba mugitereeza, ajja kuba agikolako embeera obeere ng'otambulira ddala bulungi. Ensonga ya Joel Ssenyonyi ne Ddiini Lubowa Saava ndowooza leero wanaba tewaliwo mawulire gazze, kirabika lwe tujja okukoma okubeera nga tetugyogerako. Manyi mulimu abatugamba ate muddamu bireeta, ate oba oliawo ne wabawo akusindikira message, bannange njagala kumanya updates ku bigenda mu maaso, ate guno gwe mulimu gwaffe. Ffe
sezino ensonga zetukola tubeerawo nga tukusakira yonna gy'osinzira gy'otulabira era ne tugakutuusaako ne gakusangayo. Red Zone TV kwoli kkiriza nkome wano tuwuliziganye mu updates ezigenda okuba nga tuddako essaawa yonna kubanga ffe tukuweereza 24/7 amawulire agajja g'ofuna. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo ku mukutu ogwa Red Zone TV.